Yes, omuyimbi Nando Love avuddeyo n'annyonnyola ensi lwaki yagyeko dreads zamaze ebbanga eddene ng'akuza. Jjukira nti kyebuvuddeko amabegaawo wiiki eno yennyini Nando Love yapostinga ku TikTok ye nga ali mu saloon ng'asalako dreads. Era kyaddako okulabibwako izo video ezaddamu okutambula nga talinaako nviiri ku mutwe ng'azzeemu okusala enviiri ziri nga ez'abasomi. N'olwekyo avuddeyo n'annyonnyola ensonga lwaki kiri bwekyo n'agamba nti emuzimu ku nsonga lwaki yasalako dreads ze ye mukulu Baby Wine yamuinspiringa ennyo video yogenda okuwagula ogirabe ate obeeko kyogiyigamu. N'agamba nti omukulu Baby Wine Kyagulanyi Robert Ssentamu y'omu ku bantu abamusindiikiriza ennyo era abamuinspiringa okujjako dreads zino eno. Jjukira nti Nando Love abadde amanyikiddwa okuyimba ennyimba nga kinnawolovu, nnyimba ze mpitirivu nnyo zazayimba ng'ali mu style ey'okusiba dreadlocks ezo zamaze nazo ebbanga eriri myaka egiwerawerako. So video gye buvuddeko awo yalaze nga takyalina dreads ku mutwe gwe nga zonna zonna azisazeeko. Ajjukira nti gye buvuddeko wiiki eyo ewedde mabega taata wa Nando Love yagenda n'afa era nga kino kyamuleka nga ali mu kiyongobero eky'amaanyi. So ezimu ku nsonga lwaki Nando Love yasizeewo asaleko dreads ze, njagala owulirize ebigambo bya Nando Love bineeno tegere ensonga lwaki ye ng'omuntu yasazeewo asaleko dreads ze zamaze nazo ebbanga eddene ng'akuza. Ntwala omukisa guno mu kunyolwa okungi nga mbikira Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kubikira taata wange mugenzi kati Ssentamu John abadde omusajja munankyukakyuka nnyo. Ntwala omukisa guno okukubikira na buli alabye ka video kano akatambuze mpaka w'omukulembeze. Ebyo byebimu ku bigambo bya Nando Love byabadde asindike w'omukulembeze. Olwo ka video akalala Nando Love nga yeebaza abantu bonna abamubeereddewo omuli famire ye, mikwano gye, abayimbi nga Carol Kasita, Bavinka, ba Spice Diana bonna abamubeereddewo ng'abeebaza byonna bye bamukoledde. Jjukira nti yakoze akayimba akapya akayitibwa nti nzikiriza. Akayimba kano ka gospel, akayimba kano yabadde akaabirira Katonda ng'amusaba mukkirize mu mbeera ye ng'agamba nti abantu bamujajinze bamwogeredde ekimala era asaba Katonda amukkirize akomewo mu kkanisa amuweereze era Katonda asanyuke olw'obuweereza bwa Nando Love. Kangwera video eno nayo oginyumirwe ate era nayo obeeko kyogattako. Hi everyone. Njagala otwala omukisa guno okwebaza abantu bonna abambeereddewo okukubibwako kwa taata. Bantu bangi sobola kumenya omukuumu naye buli omu ambeereddewo. Bakwano bange abansindikira message, bafaani bange abanyoledde wamu nange mu comment section badde mbalaba. Njagala okubeebaza nnyo okuŋŋumya. Njagala okwebaza bannamawulire bonna, ababloga bonna, ba tiktokers bonna. Tiktokers ntegeeza omuntu yenna alina essimu ye nga ali ku TikTok. Njagala okubeebaza buli omu afiiriddwako taata wange ate faani wange kuba yabadde asinga okunkagira n'okunneenyumirizaamu. Era ngenda kusigala nga nkola kye mbadde nkola nga mbayigiza ebibanyumira ebibasanyusa kuba nkimanyi kyeki kijja okumusanyusa okubeera nga nsigala nga mbayigiza ebibasanyusa era ebibanyumira. Mwebale nnyo. Thank you everyone. We stand again. We stand strong. New energy. Kuba nkimanyi muzeeyi yonna gy'ali tayagala kundaba nga ndi munaku baki, tayagala kundaba nga nkola kye mbadde nkola ate times 2. So we stand strong.